era bw'ofuna omwogezi nga event planner oba okubye jackpot. Nze nali mbaddeko ku mukolo ng'omuwala ngambye ssenga wange simwesiga saagala mukwasa ssente za cash. What? Do you know what I did? Nalina okutunda kenkitwala nti natunda erinnya lyange. Senga ne neekaza ne muwa ssente za mobile money. Kubanga ye agamba nti wetumwa mobile money tebamulogerako. It is liquid money. Yes. Ne muweereza mobile money. Ne mugamba senga onatusonyiwa tuwadde obuzima ne senga kiza nkuteere kuki ku mobile money kubanga baasa yange kyakanziga sena z'ababuuza nnina gwe njigabidde ne kankuteere ku mobile money. N'omutumugattira awo kakana tumuwadde ssente. Okwewonya kiri tubadde n'emikolo nga omugole akugambye nti seesiga luwombo olwo ne muluzannyazannya ne mufubodola nga mulumenya mulubawadde bonna naye nga mbagambye abayingidde mu nnyumba temululyako. Kakati ne munoonyayo enva endala ebweru kuzaabangi omugole zaalyako. Ebyo bibaawo kubanga tuba twewala amalogo. Temanyi abantu ab'emitima emibi balina engeri gye bakolamu ebintu awo. Event plan ono abeerawo okuyamba nze bwe mbeera nga nze akutegekedde omukolo. Newala nnyo okozesa abantu baba family. Awo mukitegeera. Newala nnyo okozesa abantu baba family. Newala nsaagala nvumirira nnyo omugole agamba senga wange gundi yagenda okuleeta wa juice oba yagenda okukola ku juice. Lwaki okkiriza sengawo okugikola? Ate bo bajja kikola nga tebeefiirayo kubanga oli mwana waabwe. Naye nze event planner nkola olw'okuba nti no, this is business. Nkola erinnya lyange lisobole okubeera nga lisigadde lirungi gye muli. Kati wali ogenzeko ku mukolo n'osanga nga omwogezi wa side B katugeze gwe wajjidde kubako ng'ow'omulujja gye mukyadde oba gye mugenza okufuna omukyala ng'amazima temukolaganye. Mu njogera mu program bwe zitambula omanyi kino gye kirina osooka jjukira mwena mumanyi ebintu bwe bitambula naye ye n'asoosa katugeze ekyalisembyeyo. Well, egyo mikolo gibaddewo ate era gikyabeerawo okubeera nga tukubanga ba clients baffe oyinza okwekanga nga sayidi y'omukyala erina owaabwe ne sayidi y'omwami erina eyagala ggwe. Kakati tojja kulemezaamu bagamba nti nze nkola pair. Tegeera nkola na muntu gwe mmanyi. No, things don't work like that. Kubanga at the end of the day you want money. Kakati egyo emikolo gibaawo ne tutakwatagana n'abantu. Ebiseera ebisinga abasajja bano abakuzeemu ng'omulaba nga mugenze ku mukolo naddala ng'asobola okuba taatawo atuuka n'akunyooma. Kati wakati mu kunyooma ye n'ayagala akole ebibye ayagadde okufootola oluusi baba tebasobola kutambula oluusi baba tebasobola kutambula na mbeera yaffe eriko. Tegeera kubanga ffe engeri gye tuvugamu eyaffe si eri ate bo gye baliko ate nga towemudde. Naye kati bo baba baagala balina ebyabwe ebikwate ebyabwe ate oluusi balaba nga tuli competition. Y'amaanyi kati oluusi aba ayagala akubikke. How can you challenge me, you know, such things. So babeeramu naye kyokola olina kusigala gwe ku mulamwa bw'olaba nga ajja kusika muguwa oba kulaga to prove a point nti mwe muli baana bato biki muleka akole. Gwe kola mukolo gwa client gunyume kubanga waliwo otuuka n'ossa wansi omuzindaalo n'ogenda n'omukuba akaano ng'ataata nze mbadde nsa tukola omukolo tunyumirwe ffenna twazze kukola twazze kwetunda. Naye nga mukisa ogwago kuwadde ogumusemberera abamu bagaana ogendayo ogenda n'omugamba olina okugenda n'omugamba kubanga at the end of the day temuzze competingira mu mukolo gwa client. Muzze kunyumisa ensonga lwaki yabalonze munyumise omukolo gwe guveeyo gunyume. So tozze kubeera nga ozze mungule azelaga potential ozze mungule kwani asinga you know tebikola bwe bityo bangi abo babamu naye tusaba Katonda atuyambe batereze. Nobeera flexible. Yes, nobeera flexible. Bamaliriza abasajja ng'abo basembye nakyo olw'ensonga era n'abantu ababeera ku mukolo bagamba oli yabadde akuzibika nnyo naye omulundi oguddako tuyize tujja pangisa abantu babiri nga beemanyi. Kirungi ekyo. Kati gwe nga gwe mu mikolo gino gye mukola ennaku zino mpulira eddogo litabuse. Eddogo oli baamuseze omugole yeeyambulidde ku mukolo oluwombo lwabaddemu omusota bigamba bintu ebiri so complicated ate mbiwulidde nnyo nze nkuze sibimanyi ebyo sibiwulirangako naye kati social media buli wamu owulira omugole n'olumu owulira ng'oli
kyalo kyennyini n'ogamba ne bagamba omugole noloza omutwe tegumuluma okuva ku mukolo kakananga afudde mu nnaku ezi 2 zokka gwenga gwe kikuleetera wulira otya ekintu ekyo kinzizaayo ku ba event planners. As an event planner, but clients should now normalize having or hiring event planners. Omuntu wetaagayo buli muntu ndowooza wetaagayo bw'obanga olina ky'okola wetaagayo a technical person. Naye kati wongamba event planner ono kubanga ebintu ebisinga bino bivudde namba family okimanyi ekyo gundi sengawe yamuloze omusajja bamuwadde obutwa omuko ate yalinye musowani ya gundi obitegeere ebintu anti kati awe event planner ono agenda kufumba oluwombo olwo kuba mubaamu engono ziriyo zimanyi event planner agenda kuyamba atya ffe tumanye emikolo kitegeera era bw'ofuna omwogezi nga event planner oba okubya jackpot. Nze nali mbaddeko ku mukolo nga omuwala ngambye senga wange simwesiga saagala mukwasa ssente za cash. Do you know what I did? Nalina okutunda kenkitwala nti natunda erinnya lyange senga nenneekaza ne muwa ssente za mobile money kubanga ye agamba nti wetumuwa mobile money tebamulogerako, it is liquid money. Nemuweereza mobile money nemugamba senga onatusonyiwa tuwadde obuzibu nesenga kiza nkuteere kuki ku mobile money kubanga baasa yange kyakanziga sena z'ababuuza nnyina gwe njigabidde naye kankuteere ku mobile money n'omutumugattira awo kakana tumuwadde ssente. Okwewonya kiri tubadde n'emikolo nga omugole akugambye nti seesiga luwombo olwo ne muluzannyazannya ne mufubodola nga mulumenya mulubawadde bonna naye nga mbagambye abayingidde mu nnyumba temululyako. Kakati ne munoonyayo enva endala ebweru kuzaabangi omugole zaalyako. Ebyo bibaawo kubanga tuba twewala amalogo. Abantu ab'emitima emibi balina engeri gye bakolamu ebintu awo. Event plan ono abeerawo kuyamba nze bwe mbeera nga nze akutegekedde omukolo newala nnyo okozesa abantu baba family. Awo kitegeera newala nnyo okozesa abantu baba family. Newala saagala nvumirira nnyo omugole agamba senga wange gundi yagenda okuleeta wa juice oba yagenda okukola ku juice lwaki okkiriza senga okubikola ate bo bajja kikola nga tebeefiirayo kubanga oli mwana waabwe. Naye nze event planner nkola olw'okuba nti no this is business nkola erinnya lyange lisobole okubeera nga lisigadde lirungi gye muli nkola ekisinga n'abalala bavooko bampe emirimu nina kukolera kisinga nina kukolera kirungi. So twewala nnyo ebintu ebyo bibaamu tetubyewala bizibu byakwewala naate soolo byewala bwe tuba nga tufuddeyo omuntu okolera omukolo ogwo aba akuwuliriza ng'awuliriza abagole abamu tebawuliriza nze no buli kimu nakyetegeerera bimala okwonooneka kyobola nze bwe nkusanga nsooka kukubuuza ebigambo bino bw'oba oli mugole wange taatawo ne maama wo bakyali bonna nti nedda taata baayawukana taata ali nti ani afumba mu maka nti stepmother nti oba taata taliiwo otegeera kati bwe bibeerawo bityo ekisooka kyenkugambirawo ewammwe gwandigenzeyo Friday kiro weebuzeebuze tuuka Friday kiro naye by Thursday eroom yebeere empty nga terina omu agirinamu wadde akagoye. Nze nali ndabyeko omugole gwe baalogera mu mazzi gaakunywa oli yamuleeta buleetezi mazzi gaakunywa abako ne babula. So bibaamu wano mu Africa kati tulina kwegendereza kyobola nze ngamba omugole fuba olaba bw'oba ogenda ewammwe tamba ne kayogati konywa kayogati tofaayo nnyo ku bya mmere eyo okusimanya bandeetedde emmere biki anti omugole bamuleetera ekyenkya ku makya ng'agenda kwambala gomese bwe bakireeta beera nakyo tokigaana naye tokirya bw'oba tobeekakasa abakireese oyinza obaawo ne maama w'omuto nga yakuli ku lusegere tuteesa ne makeup artist era nze njaga nnyo ba makeup artist abakambwe mbaagala nnyo kubanga batuwonya bingi bawonya bakilansi baffe bingi abo abawoza musimanya ate senga gundi alina okunsiba gomasi senga ajja kukusiba gomasi akuteeremu akantu ofulume wali ogwe ozirike gwe bagambye makeup artist bwakusiba gomasi eyo bw'aba amanyi ogisiba tenywera tofuluma eyinza okunkumuka senga wange yalina omukisa senga alina omukisa naye abaana ba senga tebannafumbirwa otegedde badibye gwate ogwoze oli gwoyise gwolowooza akusanyusa gwate gwalowooza ye anaasanyuka so tulina okubyegendereza ebintu ng'ebyo
Mukikola muchokusiga okikola otya gwe ng'omusigala ng'oli kono n'okuba oyinza ogenda ku mukolo n'osanga MC omulala asaba DJ Katuma DJ tuteremu enkudi DJ kwepiita nitunga ebyo mu byonna olina okubaamu n'ensa ne kafansonyi kuba bakuba ebintu abaana bambala gomesi ne bajja okukyala nebula okwefungula edde waggulu ku mutwe abaana mbalaba abaana waliwo abaana abatwakinga waliwo abambala gomesi ate no bakiransi baffe no be babapangisa n'omugamba munnange ne lwaki bapangisiza abantu abo n'agamba olina olugezigezi ayagala bagenda kyamula yayagala abo kiringa nze saagala basawo bambala buteeteeyi simanya basawo bambala buteeteeyi obwo bamanyi tukofukamira ne basitama ekegedde so ayambadde gomasi asinga obwo buteeteeyi si bwa nnono oba waliwo engoye endala customer bw'omugambako nti munnange client olaba otya singa tebambala buntu bwe bukyayinza okukugabako omulimu nti gwala badde oleeta olugezigezi mulimu n'ekirala kinze okusinziira ku ngeri gye analyzinzemu ebintu by'emikolo bino wadde nze sinnatuuka ndaba nga ekintu ky'okwanjula kyava dda ku layini yaakyo amakulu galiko kyasookera tetuganye twagala okulongosaamu tuteekemu ka modernization awo omulembe naye ebintu bijabulukuse nnyo ekisusse tugezaako kizza naye olw'okuba nti kati omulimu gwaffe tegukyali mu interview teguli mu interview sinti tegukyalimu kati buli asanga yajja generation yaffe abavubuka tuli bangi kati abakiyingidde abasinga tukiyingidde lwa kinyumu aba tukiyingidde lwa ssente naye abamu abakiyingidde olw'ekinyumu be bavudde ku nnono nze bakilansi bange bamumanyi abamu nze omu ku bavubuka abalina olugezigezi there are things I don't entertain. Yes. Kiringa ngo abana abavubuka abambala gomasi ne Katuma nayawuliza mu kanzu ey'omwera mu abacamuka ennyo bakatumwa nayawuza nadderi n'omuko n'abaka abajja ku mikolo omugole gwe kennyini omusajja amazina okuba mperebo ogifumita bw'ogizaawa ebintu okugamba nti tetugaana nyeenya mu binyuma naye tosukka nategedde tosukka mu byokola abantu kati bavudde nnyo obunze kyensinza olaba mu byonna fe abayingidde mu mulimu nga tetukoze interview abavubuka generation yaffe twetaaga twetereze kyova erudda sinenya nnyo bali basajja bakulu kutukaluubiriza kubanga oluusi baba baagala batuze mu layini oba baba balowooza tugenda kuwemula oba tugenda kukola bubi tuyiseewo tumanse entungo erudda sibanenya baba baagala batuteeke mu layini kubanga generation yaffe eno ezze na vibe bo balowooza vibe omusajja n'otuula ewaka oli mwogezi nze bontuuze waka nga nze taata nga nze ali ku saidi y'omuwala olw'okuba nti nkimanyi nti nze taata bampangisiza mbeerewo mu kifaananyi kya taata asituka okwetala wano na wali taata alina kutuula kati gwe newanjagala yenna oba simanya ani akuyita kasita ntula mu ntebe yange nga taata nga omukolo gutandise togenda kunzijawo tuma omuntu ajja nsange wano I don't naye osanga omwogezi we waka ye taata bwacamuka ennyo n'asituka n'azinamu n'akola atya tumanye twambale ekitiibwa ky'obwataata tuula mu ntebe oggumire n'omusanga ng'ali bw'ati yenyenyanyenya asitudde amagulu ebyo biweebula ekitiibwa ky'omwogezi so tulina okumanya emikolo gye tugenzeemu ogenda kukolera baani okitegedde so byebyo kyendowooza tulina okwetereeza mu mirimu gyaffe wali ogenzeko ku mukolo kubanze kino nakirabako simanyi how your experience is omukolo n'osanga nga abagole bennyini bavudde ku program ebiseera omugole omukyala n'afuluma n'abeerawo mu lujja ne bakuba ennyimba zonna obudde ne bugenda abantu tebannalya emikolo kikyetuliko emikolo tegitambulira ku script tegiringa kikwate nkitafu ali mugula ennyo litukuzibe takyuka lubeerera program gye muba mwakoze emikolo gino giri situational kangeza abako tutuuse leeti bwe tutuuka leeti njagala nnyo ababuuza nze nga nze bwe mba nze abadde naddala ewaka ababuuza nja sooka nfulumyeko gurupu emu bbiri ndeete senga ajjeyo omuko omugole afulume nga tetunnagenda mu lanchi why lanchi egenda kulwisaawo abantu n'ababuuza bano gye banaakoma okulwawo nga bajja babuuza tugenda kulandaga nnyo omukolo gulwewo omugole afulume leeti
ng'obudde buzibye okakkana ab'ebifaananyi bagamba banaye tetulina mataala ate engoye z'omugole tezirabise ate biki katwewala nnyo ebintu ng'ebyo so nze njagala nnyo omugole n'asooka oluusi afuluma era tuba advising oluusi ne balemerako naye waliwo otuuka n'obeera dictator mu mukolo gwe n'omugamba kino nadde nkikola ku lwa bulungi kati ate akiraba luvannyuma ng'omukolo guwedde nti ate naye okkiriza nti wano mu Africa newoleeta ennyonyi newoleeta netutambuliza ku golodi nga emmere since togikutte bulungi tuvaayo nga tugamba abula buli kimu naye baatu emmere wano mu Uganda wano naddala etabula emikolo kyova olaba nze njagala nnyo nga tetunnaba kulya omugole wange asooka afulumeko omugole bw'afuluma kantu ne bamulaba ne pressure ye ekkakkana tabateeka ku pressure kyova olaba abagole batandika okugamba aboogezi badde boogera nnyo babadde balandagga naye oluusi emmere ye beekireese program baagala okubeera ku script baagala kibeere nga bwe kiri otegedde natendekako omukolo it was up there in Kololo if I'm not mistaken nerabidde hotel sijaba walinnya lyawe yabeeyi ya omukolo gwali mulungi kifo kirungi ne batuuka ku ssaawa y'oggaba ebyokulya abantu babaliisa ssaawa 10 abazze ku makya jjukira abantu bajja already nga n'abagole tebanatuuka it was a wedding ceremony everything was on point the gown the bride and groom bonna bali on point the venue my nice. Dear omanyi eyo waggulu corporate world nearly naye abantu bavayo wa complaining n'abennyini family ab'omusajja because the wedding is more on the man's side yeah. Baba kale ffe twabawadde ebintu byaffe kwanjula kuhinjira naye laba bowe batuyisiza batulumiza enjala batuwadde obumere obutategeerekeka akino kati bwebuzibu obubaawo kyova olaba nkugambye nti baclients abasinga beetaka ba event planners akuyambako asooka n'akubuuza nze bwe mba nga ngizijja mu meeting yo oba bw'onkubira nkubuuza omukolo guno olina ssente mmeka before you give the budget to people nti ninawo bweziti. And what was upside by the way ba service provider b'ebyokulya babiparkinga ne baddayo nayo anti kati kyenkugambye nti tuba weta omugole yenna yandyetaza event plan olw'ensonga nti akuyambako supervisinga akuyambako kuguidinga you consult a lot from them because fe tugibadde mu field tugimanyi kati olaba abantu balidde emmere entono olwokuba bayagadde oteeka mu kifo ekinene ekyebbeeyi bakusedde venue babawadde obumere butono oluusi obumere tebuwomye nakuwooma tebujjidde mu budde abantu abamu bamanyi n'okupangisa nga togenda nakwogerera mukolo n'akubiyita ojje gwobere omanaginga omukolo you oversee the function nga photographer ngenda kuwa essaawa eja mu bimuli bweggwako abagole nga tubajjayo church bweggwa erina kubeera bwebutyo eyo church yebeera nzibu ya kudictatingira budde naye photographer kwadde essaawa eja changing temulwayo ngenda bayo dakiika zammwe 12 otegeera ow'emmere by this time njagala obeere ng'otaddewo MC for olaba nga at this time abantu bali emmere abantu baba baakedde so byebyo funa kati okutwaliza wamu bw'otugambye oli on top of being an MC okubeera MC oba omwogezi w'okumikolo olinamu ne event planning company omutegesi w'emikolo omukolo gwonna kati gwe bano ba service provider bakwasaganya otya kuba tulinayo abantu nakuzonga complaininga kuba makeup artist si mu bubi naye bagamba makeup artist bamuleeta n'atatuuka mu budde n'atuuka ng'ebintu abireseeyo ate tebaagala bagambako n'akola entondo omugole n'anyiiga from morning olunaku lwonna ne balutta n'osanga ab'emmere bagigabye ekitono ne baddayo nayo naye nga bagisasulidde ab'emmotoka zifiiridde ku kkubo bali stack ebintu bino nga gwe event planner obikwasaganya otya? Well, first of all you need to maintain a good relationship with the service providers. Bwe mleeta service provider kyegeza mba mwekakasa tukola ne agreement nti nze nkwagala ba makeup artists balina n'omuze ogugamba bakira nti bannange ng'olina embalabe nnyingi ewamwe wala bannange ebinnya omukazi already ali stressed kati ate omugamba embalabe nnyingi kati aba yatandise dda mu bwongo bw'okukirowooza nti tagenda nakunyuma otegeera kubanga otandise complaininga ku mbalabe ze ate amaaso nga mamyufu nnyo kyekikuleese tereeza embalabe amaaso ga whitening ate gwe oli mu biki mugole n'omusinga papa omugula twetaaga
ba service providers tukwatagana ba service providers ngomanyi nti ye mulungi tomala galeeta service provider omukambwe abamba manyi batuuka abamba manyi bakola erinnya waliwo nasobola okugamba omugole kisooka n'obusente mwampadde butono naye nga basazeewo ate wabukoledde obwo obusente obutono so balina tufuba olabanga nfuna ba service providers nga nkwataganye nabo nga nkoze nabo for some good time nga neetegereza embeera zaabwe butya bwe bakwata ba clients and what do they deliver gw'olaba kubanga ffe wano mu Africa ddala wano mu Uganda tumanyi nti emikolo girina b'emeka esatu naye tunaku zino twesanga ng'oli akoze okukyala yesooka nakuseparatinga nagatta embaga n'okwanjula omulundi ogwo olumu ne ku venue y'emu ku lunaku lwe lumu kolooza ekyo kyeki kireeta kiva ku ki is it appropriate well buli omu alina kyayagala yes client eriyo n'abakola kati okwanjula nga kukyala tebakukola ne tukikolera awo lumu nga takyadde naye najja buzi n'ayanjula senga ne bamulaga n'atubeerayo omuntu amulaga obulazi omwami nti omwami oyo lwaki oluusi kiva ku bufunda bwa nsimbi mawulire mapya oluusi kiba bufunda bwa nsawo nga akasente oluusi client talina oluusi wabeerawo embeera ey'obwangu kati ebintu ebyo oluusi bikolebwa nnyo naddala abantu bamuva Bulaaya ayagala kikuba mangu agende oba abantu nga bagenda ayagala kikuba mangu afune ebbaluwa ezimuyisaawo ku embassy agende okitegeera so ebintu ebyo tebiba byangu kubikola emikolo gya back to back naye oluusi giba mirungi gikuwonya ne expense the service provider agenda kikuba lumu waba wa mmere akikuba lumu kiveewo okitegeera naye bwogubanga gubadde embaga wakwanjula leero embaga yanca era bajja kusalira akajja mmanyo waayi kasita wali namukoledde kati nja musalirako wano ku mbaga okwanjula kamuleegemu okitegeera so that's how we go with it. I think it's okay ndowooza kiryoko okubeera nga omuntu abigaserwa kuba nti pressure ebeerawo ate oluusi bw'otaba na ssente ogumu ku mikolo gifa kitegeeza osobola okukola okwanjula ne kukola n'otuuka okukola embaga ebintu ne bibanga bingi ogumu ku emikolo gya back to back yeetaganya ng'olina ssente bw'oba tolina ssente ogumu ku jjo gufa guleke okay kati gwe nga gwe muntu ki gw'owulira gw'ogamba nti ono singa nkolako naye I feel like we are match tukwatagana tusobola okuvuga ekintu kyaffe nekinyuma well abasajja bangi naye kakati abantu bendowooza nti singa nkolako naye ebiseera ebisinga sijagamba nti no singa nkolako n'ono kubanga bw'ogamba nti bw'okola n'omuntu owa vibe muyinza okwokya kati ondaba nze ndi wa vibe bwe nkola n'omuntu owa vibe ennyo tuyinza okwokya mwekanga mwekolobodde tuyinza omaliza omukolo tugumaliriza late kubanga ffenna tuli ba vibe so oluusi kyetaagawo side emu ng'eri low calm ng'ate ggwe oli wa vibe naye kyenkola kati bwemmanya nti ngenda kola nawa vibe oluusi nze nzira waka bwe nzira ewaka nzikakkana kubanga mba nyambadde ekitiibwa ky'obwa taata then oli ne muleka n'akola ki ye n'abeera high nze ne nzikakkana kati ate abantu abamu kye batalina nti ye oba ali waka oba ali eno yasigala ali high so I would wish to work with any MC kasita abeera mulungi waliwo interview gye na viewinga omwami omu ne bagamba aboogezi b'ennaku zino temukyanyumisa in terms of comedy temukyasesasesaamu ku bantu do you agree with that issue nti MC aba alina okusesa omuntu as a master alina okukolayo obusesa okwogerayo ebisesa either wedding introduction any of the ceremonies it depends on the type of the function kisinziira ku mukolo ki tojja kuŋŋamba nti ngenze mu seminar I'm the MC of that seminar oba conference y'amaanyi nga sigundi mbasese ba corporate world abo ate n'abantu abamu bo naturally si basanyufu ogenda ku mukolo ng'omuntu munyiivu ng'alina ebizibu bye ogenda ku mukolo ng'oli alina looni ng'ajja kutuukaawo muli ku mukolo naye yakutte kutama bw'ati kwegamba ye nga si musanyufu nga ne bw'onaakola oti era nze mmanyi obbagamba bw'oba omanyi toli musanyufu oba gwe feesi yo tesanyuka totuula mu maaso leka mu maaso tutuulewo n'abantu abasanyufu nti vidiyo bw'enaaba efulumye
bajja labikanga basanyufu kati gwanyize ulemerera bikabajja loza gwa badde asungo bagwa badde alogo omukolo guleme kubeerawo era mbagamba abo tuba tukkirira wali bataddewo akaveera bwe tuba tunatutuuka waliwo akaveera ke batadde ku geeti buli omu ogenda lekawo ennaku yo n'ebizibu byo tuyingira na ssanyu. So in simple terms wobo kati that is introduction. Kitegeeza gino emikolo tugambe nti mugi classifying ate nayo corporate weddings, corporate ceremonies. Wali emikolo gyotuukamu ng'olina kubeera nga announcer. You just announce, ladies and gentlemen, welcome with me the guest of honor. Okay. Just ngalo. As simple as that. Nnyo abanange omugole waffe kubamu empere kola boti you know emikolo tebyetaagisanga it's just ku announcing and then so kati go wakitegeera nti ogenda n'ekiba ogenda n'okusinzira theme y'ekifo ky'olimu ekika ky'omukolo gw'olimu kyeki kyokola. Okay. Yes. Kirungi ekyo at least awo tuyina essuubi nti kati mmwe abaliwo mutayambako abajja baleme kukisussa kuzinira makanzu tebabeera bangu bakwadvisinga kati tulina omukolo gwe naakabeerako recently omwami oli yali agaana bakatumwa nangamba amanyiza ekiŋŋanyisa bakatumwa abo bakuba empere babeeraawo bayuza amakanzu bakola biki ne mugamba nedda tofaayo abaana bano bakuba empere okusinzira mu kifo kye balimu bwe mbagamba temugenda kukuba mpere tebajja gikuba era yamaliza ngambye bambi babadde balungi ate tebazinaazina kweweebuula they were just simple nabagamba bwabanga era bo bakatumwa abo actually baba bagenda ku mikolo bw'omukubira esimu kyo waaye entula oli waaya ngakugamba waaye empere tugenda gikubirawa ye tagamba nti omukolo empere eri luddawa etegedde kubanga yaba amanyi agenda kukola ki kuba mpere kati gwe tojja mugamba kati w'omugamba nti nno guno gwa mpola era ajja gukuba mpola ajja kujja kuba gwa mpere ajja vibe y'ekyo kyagenda okukola. Okay. Baku briefing abo briefings and they're good to go. Okay. Kino ekibuuzo kye ngenda obuuza kiri kind of personal naye era bana tusonyiwa. Can you rate mu field yo gy'olimu? Say ya event planning ey'okwogerera ng'ovudde mu y'okutegeka emikolo kankyogere mu lulimi lwaffe oluzaalirano woba osobola okuratingayo ba MC bw'ogamba nti abo I'm looking up to them mu field eno nti bentunuulidde njagala mbeeko nga bo ng'osobola oba ratinga n'ogamba ono namba emu namba bbiri namba ssatu namba nnya bana bokka bana. Well, first of all, I rate myself. I'd wish to work with me many more times. Yes. You're cutting me short. I'd wish to work with me many times, infinity times, as long as I live. Abasigadde nze yenna zze gwe nkola naye. Sina gwe ngamba nti ono mwegomba kubanga buli omu alina ente buli omu Katonda yamutegekera olugendo lwe. Kati sijja gamba nti no, they don't inspire me. Abamu mbisi beegombako nabo bawogera batya naye mbeegombako kimu nti balina opportunities ez'amaanyi ezisinga ku zange kati ng'ate olabanga alina opportunities naye ate si mulungi nkitegedde wogamba si mulungi mu ngeri ki nga si mwogezi mulungi but then balina opportunities open to that. Yes, bali lucky mu mirimu okitegeera nga naye ate si ewakabi ennyo nga bw'omutunulira oyinza n'okuba omusinga naye ng'ate ali lucky. So sijja gamba nti no gundi oba gundi nze yenna zze neegomba okukola naye. Yes. Kapiyara nkalaba mwekali toyagala kuvumita amafumu bantu bonna balungi they are all good. They are all good. Buli omu alina engeri olaba ne wetuba tufumba nva kubako cream oyagala nkugambe cream buli omu cream nagendi cream buli omu cream kale mu field ye. Yes, buli omu cream buli omu by the way buli omu alina party ye. Eri omwogezi gw'osanga nga mulungi nnyo mu culture mu nnono nga mulungi eri omwogezi gw'osanga nga mulungi nnyo mu entertainment kati olaba waliwo omwami bamuyita Sebidenza kyemwagalako kiri ekyo ye ate alina entertainment akuba empere abeera azina ebiseera ebisinga kati ate eriyo ba clients nga ye bamwagalako ekyo okitegeera he's a happy guy, he's a happy soul okitegeera kati n'osanga omulala nga ye agatta byombi n'osanga omulala ye nga wa corporate world, you know, so buli omu alina field ye gyakuba kati nze oyinza okunsanga nga nze nkuba wonna nga nsobola okuba corporate wejja nsobola okuba abafa aba bulijjo
nsobola okuba aba yena abaze oba entertainment oba culture anything. Yes. Okay, kyo kirungi. Kirungi okubanga omuntu wadde ali mu kintu ekyo na appreciating abalala. Because tusangayo abalala nga abafotoza abalinnyako. Lwaki nfotola buli omu alina omukisa gwe. Kubanga nkimanyi waliyo abakyali wansi eyo abajja obuzi nga nabo bagamba sajja oyo nno tumulaba. Nze ntendese n'abasajja abakulu abansinga. Yes. I've trained this so like 3 people. Ate nga basajja bakulu bansinga. Naye nga bakwegomba waliwo n'emiko gye tutuukako omusajja n'asooka kuzaalawa ate amaliza agambye bannange mpa ku mirimu olabika okola okyegeera ate nga yakuvunnamira ate nga mu kisooka yabadde akola kyakuzaalawa n'amaliza nga yakuvunnamidde. Okwasaganya otya akanyoomonyomo okusinziira ku nga bukundabikayo kanyoomonyomo tekabulawo. Akanyoomonyomo kangi. Teri ayinza namanya nti you own all these skills impression. Kati akanyoomonyomo ako nkakwasaganya ntya? I believe in myself. Yes. It's good to believe in yourself. That's confidence. Confidence. Kati gwe amanyi wali abamanyi okutuuka waliwo natuuka baali basajja bagagga nnyo mwalimu bagagga kwagala na baani bangamba nti omu ku bo omusajja omugagga n'agamba olimu taata wa waka yamugamba oyo ye mwogezi agenda okwogera okakasa n'agamba sooka otwogeremu tulabe sooka otambulemu ng'omuganda yamugamba namugamba kimu ebyo sikyabikola naye bw'obanga gwe agenda okunsasula ku lunaku olwo balansi w'omusigazi bwe nkola ne sikola bulungi sente zo zitwale bwe nkola obulungi it is a bet onyongeramu sente nyangamba nkulese okyegedde because I do believe in myself okwekkiririzaamu kikulu kati nze ne bona nnyoma era akaana era I don't sikusogera n'ebigambo ewakozesa omugamba nti sente zo osobola ozisigaza ate wenjogera bulungi oyongeremu n'agamba owaayo laba yeewulira bw'ati akanyoomonyomo ako manyi okahandolinga kubanga kati mbadde mu field for some time abantu bantegedde kati gwagamba mbu ate kati ono mwalese mwana muto ate biki gwe linda ogugo tondeeta era nkugamba gwawulira nti ndi muto linda ogugo tondeeta otegedde leka ono ayagadde omuto ye omukolere kyo kirungi. Omulabi waffe wa Brown Skin Events webale kusubscribinga gye tuvudde yonna nga ndi n'omwami ono Skills Impression nanyini wa Skills Impression event company. Olunaku olwaleero bwe nkoze naye era bwe nsazeewo baleetera kubanga trend eriko ya mikolo akola emikolo gyonna birthday buli kyomanyi nti mukolo conference oyagala muntu akuliidinga mu kwogerako n'abanene asobola kikkolera gwe just kasoba n'akasenteko. Leero tukoledde ku Amicus Hotel basangibwa ku bypass Kamuli Road. Oli waddembe okujjako wano ng'oyagala kola ka conference oyagala kola wedding meetings oyagala gardens wokolera ka birthday ko n'abalina emikolo bajje abalina emikolo mujje oyagala kulya ku mmere ennungi mpoomu traditional food local food emmere y'obuzaalyanyo abagiina kebe international meals bazifumba balina ebisula w'okusula oli waddembe okuba ng'otambula n'ogamba nze nkooye motoka kampakinge wano parking weeri bali ku kkubo tosobola bula n'akamu bwe kasita otukawo ku Northern ng'obanyigirako kasimu oba ng'obagamba ngenda kwa Amicus Hotel Kireka Namugongo Road toyinza bula so webityo wetubadde olwaleero siiba bulungi teweerabira okulayikinga n'okusubscribinga kampa omwami ono omukisa Mr. Skills ayogereko nammwe mumumanyi n'ebyakola ebirala yinza oba sibimazeeyo. Well, neyanzege our Brown Skin Events. Thank you so much for hosting me. You're welcome. Thank you for hosting pleasure. Skills Impressions. I represent it. Well, njagala okubeebaza abalabi. Ndi musajja mwogezi oba omulungamya w'emikolo. Ate nga ndi events planner. We're a very big team. Gye bali betukola nabo sirinzeka ne tuli bangi tubasaba mutuwe emirimu we can guide you naye tubate tukwogeredde mukolo gwo tujja gutegeka tujja kugaidinga tujja kuyamba okulaba nga okola omukolo gwo
omulungi ogw'ekirooto kyo ate mu ssente zonna z'olina tugezaako okunyigira mu budget eyo yennyini ne tukufunira ba service providers abajja mu nsawo yo ate omukolo ne gunyuma ne gubeera mulungi nabwe kityo mwongere okutuwagira. We are ready to serve you bigger and better and we serve beyond expectations. Thank you so much for subscribing and watching. Nga tetunneerabira waliyo abaana bali agadde okola nammwe. What are the procedures? Well, as of now, njagala kwegatta ku skills impression mbere service provider. Kati ebiseera ebisinga my secretary Bella wali gwe boogera naye enamba sitera gigabira wano omuntu okujjako ng'omuntu ankubidde nenjikuwa n'oyogera naye nakubuulira kiki olina okukola bw'oba nga oli service provider ekyo kyangu ba service providers tubenoonyeza naye okujjako nga tulina kye tuteesezzaako. We are always free, we can always meet, we can always talk. Those are open to those who want to join you? Joining us to work with us, yes, service provider. Your brand name. Let's say I'm a makeup artist. Njagala kola namwe under your name. Under my name. Yes. I decided to sitera kwagala ba service providers bakola under my name. I just want to be me. I hire you. No kola as your brand. So it's just a matter of connecting with you because you might run my name. Okay. So saga nyokola bantu nakola na bantu bali under me. Okay. Nti makeup artist omutimbi no. Siba sagala okujjako mpozi nga nzakikoze nganze. Naye oli agenti ate ndi photographer kambere skills impression photographer what no I don't want. Okay. Not now. I'm just looking at it. Maybe Marseille but now no. Okay, now he has cleared the air. Ayogede namwe tweyanziza nyo tweyanzeke. Bye bye. Thank you.